الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala netumusaba assokusesya n'emirembe ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Al-Hafiz al-Hakami rahimahullah yagamba manzuma ye eyitibwa al-mimiya fi al-wasaya wal-adab al-ilmiya: al-ilmu wallahi mirathu an-nubuwati la miratha yushbihuhu tuba li muqtasimin. Yagamba ilmu wallahi, nalayira olw'obuzito bwakyo. Ilmu Allah bwagikuwa ilmu ashari, wallahi oba ofunye ekyobusika ekyebbeeyi, wallahi mirathu nubuwa la miratha yushbihuhu tuba li muqtasimin. Teriyo bya busika byoyinza faananya ki ilmu. Era nabagamba ekyafaayo kya Abu Huraira, Imamu Tabarani yakireeta ne ba imma abalala. Sheikh Albani n'alaga nti olujegere lwakyo lulungi. Bwe yali e Madiina n'agendako mu katale, yafuluma mu muzikiti n'agenda mu katale, asanga abantu bagula batyo, n'abagamba muli wano eri bali mu kugabanya ebyobusika bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Ne badduka bagenda okutuuka mu muzikiti, batunula eno n'eno, ne baddayo gyali yali asigaddeyo. Ne bamugamba tetulina kye tusanze. N'abagamba temulina bye temusanzeemu, wadde temusanzeemu basomesa halaali haram, temusanzeemu basa. Ne bamugamba babaddeyo. N'abagamba ebyobusika bya Nabbi mubadde ki? Mubadde ki? Munoonya byabusika ki ebitali ebyo? Era omuntu asaana okuwaayo ebiseera ebingi okufuna ebyobusika ebyo nga ye ilmu. Wallahi teriyo kigisinga kwe kumanya Allah mu butuufu bw'okumumanya bw'ogitereeza ilmu. N'ebyengero ebingi Allah byakuwa ng'ofunye ilmu mu kugifuna okutuufu. Darusi yaffe ya bidi-a n'okulaba butya bidi-a kyeki, obubenje bwazo. Era twalaba nti bidi-a mbi eri nnyiniyo, tekomooko mbi eri eddiini, tekikomooko mbi n'eri society bwe tuwangalira. Kasita muleka bidi-a temulowooza nti ekosa oyo nnyiniyo yekka, nedda. Era otwaga tujja nakwanukula ekibuuzo. Abantu abamu kye balaba nti mubadde ki bidi-a bidi-a, mutuleke. Bainana wa bainakumullah, wakati waffe nammwe waliwo Allah, mutuleke oba atubonereza. Naam, wadde bayinza okwogerawe batyo naye tekimala. Bidi-a tekosa bo bokka, esobola n'okukosa ki society. Kyova olaba Nabbi yalinga mukambwe, n'akomawo eddoboozi. Twagiraba hadithi wano eya Jabir entuufu. Yasitulanga eddoboozi kaannahu munziru jaish, ng'alinga aduumira ki ejje, alayhi salatu wassalaam. Olw'obuzito bw'ensonga amaaso gamyukanga n'okumyuka, nga yewaza umma okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala.
kati ogwo mulamwa munene omuntu okugutegeera n'okumanya nti bidi-a si kintu kirina kuwewulwa nekitwalibwa bwe kityo. Nekijja nti abalungi ab'ebitiibwa mu ddiini yaffe eno olw'ebibinja bino bisatu, ekibinja ekitafaayo ku ddiini nekizuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, tebafaayo ki kye baleese, akijjeewa n'atambuza bw'ati eddiini, n'atamanya nti eddiini eno nabbi agenda okuva mu bulamu mwesinga ejjudde, ekyo ekibinja weekiri obasanga eno n'eno bwe batyo, bwe beetala eno, duwa z'abaana, duwa z'abafu, bwe batyo obulamu bwabwe ne babutambuliza mu mbeera eyo. Ne wabaawo ekibinja ekyo ekibinja kibi, ne wabeerawo ekibinja ekirungi ekyagala abantu abo nekyagala ne society nga kivaayo ekibaboggolerako nti mmwe bannayeyo si ddiini, temukola bwe mutyo. Kyekibinja weekiri okuva edda nga buli ekyekibinja kifaayo nnyo kyegendereza mu nkwata ey'enjawulo, waliwo kikwasa amaanyi ekiraba nti ono yeetaaga kukwasa amaanyi nga bwe yakolanga, ono yeetaaga kusikamu nekimusikamu, ono bambi tamanyi yeetaaga kuluŋŋamya tumusomese, era nekikola bwe kityo nekimukola ekimusomesa. Waliwo omuntu abadde ku mulamu akola n'abaako waaseredde bamuluŋŋamya mu nnuŋŋamya eki ennungi. Kati n'obeerawo ekibinja ekyokusatu, amanyi bagamba abalungi, weera olw'ebigambo birungi ebya Imaamu Lalaka'i mu Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunna ku kibinja ekyo nga kibi nnyo okusinga ne kiri ekikulembedde, kyekiriwa ekibeera kya wakati awo. Obubuze ng'obwo bwe buvaayo tekijja kukola tekyogera. Bwe baba abavuddeyo ate kyo kyambalira abo abali mu kuluŋŋamya buluŋŋamu, ne kibasiiga bikibasiize. Kati ogwo ogubinja bwe gutyo, muwulire kino, gubi nnyo ate n'okusinga bali bannabbi-bidi-a bennyini. Ogwo ogubinja bwe gutyo ogugezaako n'okutebenkeza abazuzi mu ddiini, oluusi n'okubalaga nti mwe mugende mu maaso nga kyekiri mu bigambo byabwe. Abavubuka bwe batyo tebalina mpisa, tebalina kino, n'embeera ezifaanako bwe zityo. Ogwo ogubinja musajja wammwe eyayise ejjuma gye yalangirira, batiima n'ebipande nga n'ebifaananyi kwebiri, simanyi batakiwulyangako ndekyo kiri haramu. Bwe kiba nga si yalagira bateekeko ebifaananyi, ekyalina okuvayo n'akivumirira n'alaga nti si kituufu, ng'omuwalimu agenda somesa jjuma dalasa ne bateekako ebifaananyi biri haramu. Naye ffe awo si we twagala. Bwe kuvayo yalangiridde omusomo ejjuma gye yabaddemu ng'asomesa ku ki manhaji y'abannabbi, enkwata y'abannabbi n'abasalafu, yali yakwata mpola. Ekizibu kye balaakinga bano tebalina mpisa. Tukyalina obuzibu bwono atigomya n'okugoba abantu ku sunna. Simanyi oba ono yayingiddewo atujje ku mulamu ogwo tuve ku oli tudde ku ye, kyo nakyo kigeza umma kyeyitamu. Ono ebizibu bye bingi, yeefungudde, naye tugenda mumukwata mpola leero. Bw'aneeyambula tugenda kukomawo n'obujulizi obungi n'ebitabo ebiwera mu kuzzaayo entegeera eyo efaananako bw'etyo. Bw'ey'okusitukiramu olabe nti ogenda tutunga n'omusomo ng'olwanisa abantu bazzaayo obuze. Tugenda mumukwata mpola leero, tumugire ebigambo ebitonotono ku nkwata entuufu ey'abasalafu. Ye atujje ku mulamwa atuzamba okugwa mpisa, tebalina mpisa, bali bwe bati. Eyo nkola kuva dda nno n'ababuze bagikozesanga ne ku bannabbi ne balaga nti balina kino, batujje ku byaffe. Yava dda, naye enkwata entuufu twagikoonako mu kutuba emabegakaawo. Waliwo embeera weetuuka ku babuze
era ng'okwata n'amaanyi bid'a n'ozizzayo n'amaanyi kitendo kirungi ky'abasalafu so si kitendo ekivumwa ne tutuuka n'okubakkakkanya nti basiiwuufu ba mpisa bali kino ebitende ebigezaako bakyafuwaza bavuma bakola bwe bati tebamanyi bantu bakulu najja ku mulamwa ng'alinga atebenkeza abazuuzi mu ddiini nti mwe mugende mu maaso bano bavubuka ba lugezigezi ng'alinga kyabakola kiringa kyekiri mu bigambo ebyo kuba bw'oyambalira bano abakutte oba abayimiridde omukuzzaayo obuze buli n'olaga nti be basinga obubi era twetaaga tubateekerewo ettendekero olwo bo bali ekyawunyisa nti naye abantu abazuuzi mu ddiini ekituufu be bavuma mujjukira omu kuba abazuuzi abanene bwe yali nga tannafa ebigo byeyogera ebinene ng'avuma obusalafu obuvubuka n'akulaga bubeeraawo n'atuuka n'okubalangira bamwalaga benzi bakola kino bulyawo tebulina mirimu omu n'akulaga nti babeerawo bankyakya ebyo talaba nti bali bavuma wabula ono ye yeetisse kati emisomo gy'ayagala okutwala kulaga nti abasalafu be babi tebalina mpisa najjayo ebigo byabamanyaawo abayogera ku kyempisa ekyo nga kikulu abo bamanyi abamu be yaleese bennyini mu kuyitiramu mu bufunze be bayogera ku manhaji eno entuufu ey'abasalafu oyo yazze ne manhaji ey'aba Muslim Brotherhood eyatandikibwawo Hassan al-Banna Misiri yeeyo eya kibaba kiyita at-tamayyu waliwo be bayita ba Haddadiya nayo b'e Misiri bo bakola batya banoonyaayo obumogo bw'abamanyi abali ku bulungi ne bagamba Haseka Guni ng'ali kino oyo nga Mahmudu Haddadi ow'e Misiri eyatuuka n'okulaga nti ebitabo bya Imaamu Nawawi bisaana okwokyebwa kati ekibinja ekyo entegera yakyo eri etya bafuna abamanyi abalungi abasalafu ne batandika okujjayo obumogo bwabwe teri muntu ali 10 ku kinnaakyo asobola okuba nga mumanyi mulungi musalafu naye ng'alina we yakola ki we yaseerera ekyo tetukisinziirako tugumye bannabida tutuuke n'okubazzaamu amaanyi abo bali kino boogera ki la enkola ye eyakibinja ekyo era ebigambo bingi ebyabamanyi mu kukivumirira kye bayita al-Haddadiya kati waliwo enkola eyatamayyu yeyaba Ikhwani al-Muslimin era waliwo ekitabo wano kirungi ekiyitibwa al-Ikhwani al-Muslimun wa Jama'atu at-Tabligh بين علماء السلفيين الأكابر وبين دعاة التمييع المعاصر ngabogera ku ntegere y'abasalaf ne ntegera ez'aba Jama'atu at-Tabligh ne ba Muslim Brotherhood tamyi'i yetya abeeraawo okulaga abantu bonna nti ffe tuli balungi era omulala ne bw'aba ayogera kulaga nti ffe tulina ki naye abantu abo boolaba bagamba ddiini simanya ni tebalina mpisa tebaasoma na irimu deeta bino asobola byonna okubijjayo yembeera efaanako bwetyo eyo egumya n'ababuze abali mu bwonoonefu mu bid'a nebalaga nti mugende mu maaso wamma bano abo bagamba bamuliro enkola ekola ki efaananako bwetyo wa amma abasalafu bo bwe bayagala okulaba nti enkwata yaabwe oluusi ng'ate balina kye bayita empisa yakyukanga mu bifo eby'enjawulo obujulizi bungi naye njagala funza mbukuyitire mu bufunze bw'obikkula Qur'ani bo bukubyeko Allah yatuuka n'otugamba mu nkwata ng'agamba nabbi we ya ayyuha nnabiyu jahidi lkuffara walmunafiqin waghludh alayhim waghludh ghilza kyebayita ghilza eshidda eyo aya yajjira ku bakafiri n'abannanfuusi naye amanyi bagamba ekola ne ku bazuuzi mu ddiini kuba balina kye bafaananya abannanfuusi nti balaga nti kye bakola ddiini naye nga munda balina ki abanabida abalaga nti kye bakola kwagala nnabbi naye nga si kwe kwagala nnabbi okutuufu ne batuuka n'okulaba abalala nti abo tebaagala kusaalira nnabbi tebaagala la ilaha illa Allah kati abo enkwata yaabwe nabe erina kuba yaki yamanyi nga Allah bwe yalagira waghludh alayhim mu aya ya suratu Tawba Allah yalaga mu nkwata esaana okukwata ku bantu ababuze okutandika kubashiriku n'abala n'alaga nti esobola okutuuka nga yaki waliyajidu fiikum ghilda
obujulizi bunene era bamanyi babuleeta abasalafu okulaga nti asobola okukusangamu kumanya toli mwangu kuzza eno neeno mu bubuze. Mu Qur'an obujulizi bungi era mbaga nti okubanga tuzzaayo obubuze n'amaanyi ne bid'a yali nkola y'abaki owulidde nabbi buli khutba ebibinja bwe byatandika okuzuuka oba n'abantu abamu ku bazuuzi mu ddiini bwe batandika okuvaayo yeyo manhaji entuufu abasalafu gye bakwata era teri yagamba mbu abo nga tebalina mpisa basiiwuuka empisa. Abasalafu abasookera ddala be basahaba twalaba ekyafa ekya Umaru yakwata atya omusajja oyo yajja Sabiiq teyakoma namugamba n'amaanyi wabula yamukuba n'omukuba mutwe ne gutonya gwonna omusaayi bwe batyo balina okukola ki kati oyinza okuga nti Umaru tamanyi nkwata talina mpisa enkwata weesaanidde. Waliwo gwe tugamba nti bambi oyo embeera tamanyi yeetaaga kusomesa ekyo kirala. Era wano wennyini nabagambe si nti buli akola bid'a atuvaayo ne tugamba nti gundi alimala waliwo gwe tugamba nti oyo kyekyakoze nno khilaafu sunna musiraamu tumugambe bannaye ekyo kyawukana n'ensomesa ya nabbi bw'akomawo eri amazima alhamdulillah tuge teriyo mumanyi nga ye buli kimu kyonna ali 10 ku kinnaakyo oyo ne wabaawo oli awaganyadde ebbanga lyonna ng'alemedde kubuze enkwata ye naye banki ebandala. Kakati ekyo kyali kimanyiddwa mu basalafu nti okuzzayo bid'a ne batazannyira mu ddiini ya Allah eddiini neekuumibwa ekyo kitendo kirungi. Era oyo omuntu oyo musalafu omulungi twalaba ebigambo mu khutuba ebya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bya Imam al-Dhahabi mu Tadhkiratul Huffaz n'ebitabo ebirala ng'eyo nkola y'abaki abasalafu. Naye mizaani bwe zikyuka ebibinja ne bigenda nga bizuuka nga bino ebyaba Muslim Brotherhood Ikhwani al-Muslimin mizaani egenda ekyuka ne batandika okwogera ebigambo ebikola ki ebifaananako bwe bityo. Era okuvumirira enkola eyo waliwo ekitabo kino kirungi kya Sheikh Nu'man ibn Abdul Karim al-Watari rahimahullah volume 1 naye nga kitabo kirungi ku mulamu ogwo. Ebimu ku bigambo bye yaleeta wano kambasomere ko birungi ng'ayanukula entegeero ezo. Yalaga wano rahimahullah muwulire ebigambo bye ng'atuleetera kubamanyi engeri gye bakwatangamu. Wano yalaga Majmu'ul Fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ekitabo kino bakiyita al-Khututul Arida li Jama'ati al-Ikhwani al-Muslimin avumirira enkola ey'aba Jama'atu al-Ikhwani al-Muslimin tebaagala kulaba nga muradda banna bid'a tasobola kati kyatula nti mubane ayitira mu mbeera eyo asobola okufuna egundi eri mu bantu bonna ekulaga nti abo basajja bampisa bakola bwe bati. Era omusanga ne bw'aba agenze yabaddeko ku mukolo egyo emikolo gye tuvumirira zihafula kati ez'ennyimba abaana abawala ne bavaayo ne baki alina ekirabo kye yagabye naye ngera akigabira mu mpisa alaga nti seeko ne yatusomesa empisa bw'obeerawo awo ne ku mukolo ng'ogwo tosituka ezo olwo seeka aba wa mpisa seeka w'abantu bali abayinza ovumirira egyo emikolo olwo abo baba baani bayimaani kaali baba tebalina mpisa. Eyo enkola nkyafu si ntuufu n'akatono ab'ebitiibwa. Wano yalaga Majmu'ul Fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fa ebigambo by'omu ku bamanyi abanene ayitibwa Yahya ibn Yahya yagamba adhabbu ani sunna afdalul jihad okulwanira sunna n'oziremerako ye jihadi esinga ejihadi esinga ne jihadi ekitala okulwana n'okuumira abantu ku sunna n'obulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallam. Benjagadde basomera ebirala wano yaleeta يقام ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في تهذيب الكمال. ابن حجر يقام مجتبة تشيتوا تهذيب الكمال أن رجلا جادل يوسف ابن أسباط رحمه الله في الرد على أصحاب المقالات البدعية. ومكو بسجي يجي ما سقى يوسف ابن أسباط رحمه الله نمقى مبدتي واتي موانوكولا بسجي غزي وممان يوسف بن أسباط مبالكي mpisa nga bw'omuwulira oyo bw'awoomereza mpisa. Leero tusaze omwana okulaba otyo mpola naye bw'aneeyambula tujja kudda n'ennyanukula ndala gy'ali ng'era abasalafu bwe baakolanga. Kati ono yamugamba owange muleke abasajja bida. Faqaala lahu n'amugamba wulira omumanyi bwe yagamba omusalafu alina empisa yamugamba ya ahmaq ana khayrun lihaulai min abaihim wa ummahatihim. Yamugamba muutta gwe ahmaq ye muntu ali awo muutta
amuziyiza okuzza bid'a yagamba ndi mulungi eri abo abantu abazuuzi mu ddiini okusinga ne bataata baabwe ne bamaama baabwe kubanga ki yabinyonyola wano abasaasira baleme funa bagoberezi senga munaamuleka bid'a neegira abantu bayinza okulooza nti ddiini abanamwegattako afune ebibonerezo bingi olw'abagobereza abaki senga muvayo ne mulabula abantu ne batamwegattako oba omuyambye naye ekyo nakiraga wano nti okwanukula obubuze bid'a tuba tetuyambye bannabid'a bokka tuba tuyambye ne society naye ne bannabid'a tuba tubakoze eki tubayambye abantu baleme mugoberera bwe banaakugoberera bibonerezo ku biki kati owulidde omumanyi oyo oyinza okuga nti talina mpisa njogera gyeyogera baali basoma empisa bazimanyi era bamanyi enkwata ki kati okuzzaayo obubuze bwa bannabid'a n'okubaanukula kyali kitendo kirungi eri abasalafu bikyuse leero bwe tufunye ebibinja nga bino ebya jamaatu tabligh ikhwani almuslimin n'ebibafaanana bahaddadiya boba ahlu tamayyu n'abalala almukhadhila abakakkanya obusalafu n'abakakkanya sunna mu mbeera ey'okuwoomereza okumanya kyali kitendo kirungi eri abasalafu amanyamu batuuka n'okuwandiika ebitabo ne babiyita manaqibu ebitendo ebirungi ebiraga abasalafu nga bwolaba manaqibu al imami ahmad waliwo ekitabo kye bayita ebitendo ebirungi ebya imaamu ani ahmad bun hambal kya imaamu omulungi ayitibwa al bayhaqi rahimahullah ayina ebigambo byeyayogera imaamu al bayhaqi ng'alaga ku bimu ku bitendo ebirungi ebya imaamu ahmad rahimahullah nawe nadde mbiwandiise kasooke manaqibu ekya manaqibu shafii afwan waliwo manaqibu shafii ekya imaamu albayhaqi manaqib ashafii ekya imaamu albayhaqi yagamba ng'ayogera ku bitendo ebirungi ebya imaamu shafii yagamba kana shadidan ala ahli ilhadi wa ahli albida yali musajja nga mukambwe nnyo ku bantu abazuuzi mu ddiini abazannyira mu ddiini gazzaayo obubuze akulaga imaamu shafii we baali bamuyita nasuru sunna ku biseera bye musajja yataasanga sunna n'okuziyimirirako rahimahullahu tabaraka wa taala we batyo we bamukola ki we bamutenda manaqibu al-imam ahmed ekya ibn jawzi kiri manaqibu shafii kya imaamu al-bayhaqi katuwulira ekitabo ekirala manaqibu al-imam ahmad ng'ayogera ebimu ku bitendo ebirungi ebyomusajja ayitibwa ani ahmad bun hambal imaamu ahli sunna yali atya agamba kana lishiddati tamassukihi bisunna wa nahyihi anil bid'a yatakallamu fi jamaa min al-akhyar in sadara minhum ma yukhalifu sunna olw'okunyweza kwe sunna n'okwagala sunna n'okuvumira bid'a waliwo abantu abaali batwalibwa nga banene ku kiseera kye nga batwalibwa nti b'amaanyi yavangayo n'avumirira n'aboogerako abamu kuba n'amanyi bavangayo ne bajjayo n'amannya bino imaamu al-bayhaqi omu ku baimaamu abasalafu abireeta mu kitabo ng'ayogera ku bitendo ebirungi ebya imaamu ani kitegeeza abasalafu bakimanyanga mu bitendo ebirungi kwe kuvaayo n'okuzzaayo bid'a ne bannabid'a bwete enkola bwe yakola ki bwe yaliri bwe obusalafu wa amma oli okuvumira obusalafu obutuufu ng'ayita eno tebalina mpisa tebalina kino abatategedde bwe bayita buki busalafu ibn abbas imaamu ibn al-qayyim omu ku basalafu era abaatukulembera amannya ge muhammad ibn abi bakar alina ekitabo kye bayita shifaa'ul alil yali ayogera ku nsonga za qadar n'agamba kana ibn abbas radiyallahu anhuma shadidan ala alqadariya ibn abbas yali musajja mukambwe ku kibinja ekyo ky'abaqadariya bawakanya okugera kwa allah ma'badi aljuhani ne banne ibn abbas yali mukambwe nnyo ku bantu abo bal ibn umar mu hadithi esookera ddala mu sahih muslim bwe yawulira abantu abo n'alangirira nti abakyayi abeesambye mu lujjudde era n'abagamba muzeeyo n'amawulire ago ibn umar abo tebalina mpisa baali bamanyi enkwata ennungi ey'abasalafu bwe bw'obusalafu tulina kubwawula ku bibinja ebisigadde ebyabula ne biva ku mulamu ogwo bamatuufu kakati ono ye kyayagala okukola yagala tujja ku mulamwa gwe tumugamba komawo ku mulamwa otulage nti eno enkola gye tugamba si abasalafu ekyempisa tukimanyi tetuli kwogera ku mulamwa gwa mpisa
waliwo abalina okukwatibwa bwe bati la otujja ku mulamwa osobola okugumya bannabbidaa obalage nti bambi abo abantu bazibu mugende mu maaso n'amawuledi gammwe abavubuka bwe batyo olinga abatebenkereza gye bali ebigo byogera ng'okasukira abali ku sunna abazzaayo obubuze oyagala kugumya bazuuzi muki batuuka ne babeera nabo gundi nga bagambe baboogereko lugezigezi eddiini eringa eyaabwe kyogenda okubateekamu batuuka okulanga abantu abavumirira obubuze ate bebaki bebabi so nga ekituufu be babayamba ne babalabula nti mudde ku bulungi era kyewali badde olina okukola mu khutuba kunyweza abantu bali ku mulamwa so si kutunga khutuba kuba malamu maanyi nakulaga nti tebasaana nakukola kino aqida bawuza aqida notuuka okwogera ebigefaanako bwe bityo weefungudde naye bw'oneeyambula tetujja kukuleka kyo kitegeere Imamu Lalaka'i mu bimu ku bitabo ebirungi ekiyitibwa sharhu i'tiqadi ahli sunna ng'ayogera ku nzikiriza abani ahli sunna bimu ku bitabo ebirungi ku sunna ne aqida entuufu yagamba ng'aleeta ekyafaayo kya Ata rahimahullah omu ku bayizi ba Ibn Abbas yajja wali Ibn Abbas nga bamaze baliyo ekibinja eky'abannabbidaa abaqadariya bazuuse najja ewali Ibn Abbas n'ayogera ebigambo nga mukwambwe ku bantu abazuuzi mu ddiini n'agamba fa wallahi ma nazalat hadhihi al-aya illa fihim eno aya yakkira ku bantu abo babi Ibn Abbas amanye empisa n'abagamba dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar gena mu kitabo kya Al-Lalaka'i n'abagamba ulaika shararu hadhihi al-umma au babinyo mu ummeno la ta'udu mardahum temugenda ne mulambula balwadde baabwe Ibn Abbas alina empisa amani manhaji y'abasalafu Ibn Abbas ayogera ebigambo ebikambwe eri abantu abazanyira ku ddiini yani idhan yali manhaji y'abasalafu okuva edda emanyiddwa wala tusalli ala mautahum bwe bafate mu basaalira abo enso embeera ya Umar yo twagirabe Ibn Umar Samura bin Jundub mbogena mu kitabo Ibana ekya Ibn Batta banna kireso al Ibana kimu ku bitabo byenzikiriza ebirungi ekya Ibn Batta yamwogerako yagamba oyo Samura bin Jundub kana shadidan ala al khawarij yali musajja mukambwe ku ntegera y'aba khawarij gizaayo givumirira batazanyirawo shadid bid'a zetagwa okuzzayo n'amabi ne bategera nsonga si yakola ki si yakuwoomereza la nsonga ddiini Imamu Ahmad yagamba mu bimu ku bitabo ebirungi ekiyitibwa Siyaru A'lami Nubala ekya Imamu Dhahabi kitabo kirungi kiri mu volumes 30 yagamba mu volume eno ey'omusanvu ng'ayogera ku ebigo bya Imamu Ahmadi yabagamba idha ra'aita ar-rajula yaghmizu Hammad ibn Salama olaba omuntu yenna nga anyomoola akakkanya Hammad ibn Salama fattahimuhu ala al-islam buusabuusa mu busiraamu bwe mukubemu ebituli mu busiraamu bwe lwaki fa innahu kana shadidan ala al-mubtadi'a Hammad yali musajja nga mukambwe ku bid'a owulira akulaga nti ekyo kitendo kiki kirungi si kyakukkaganyambo abo tebalina mpisa bakola bwe bati la kya ekyo kuvedda okubeera nga ozzayo bid'a yali manqaba kyebayita manqaba nga abasalafu babatendanga nakyo nga kitendo kiki so tebabakakkanyanga nti madhamma babavume babakakkanye la nga bano bebakoze nedda kyali kitiibwa omuntu okubanga tayagala kuzanyira ku ddiini ya Allah bid'a zizzaayo kyali kitendo kirungi owulidde ebigo bya Imamu ahli sunna ng'ayogera ku Hammad ibn Salama ate Imamu al-Awza'i omu ku bannahadiisi abanene naye bwogenda mu Siyaru A'lami Nubala rahimahullah omu ku basajja ayitibwa Thawr yali musajja nga munabida yali alaba al-qadar nga wakanya n'okugera kwa Allah yajje wa Imamu al-Awza'i rahimahullah famadda yadahu ilayhi ebyo biri mu Siyaru A'lami Nubala genda mu volume y'ekumi papula lwa 344 Siyaru A'lami Nubala kitabo kya Imamu Musalaf al-Dhahabi rahimahullah
yagamba omusajja yajja oyo ayitibwa Thawr najje wa Imamu al-Awza'i munna haditha amanyiddwa omunene rahimahullah n'aleeta omukono amukwate mu ngalo famadda yaddahu ilay fa aba n'agaana Imamu al-Awza'i an yamudda yadayhi ilayhi wa qala ya Thawr law kanat ad-dunya lakanat al-muqaraba walakinahu ad-din senga bibadde bya dunya twali ku size akazigo n'okwogera empola mpola era kumwenya kyali badde nina mugamba ensonga ya ddiini muzanyira mu ddiini ya Allah we imamu yali talina mpisa al-Awza'i rahimahullah bali baziina nga bamanyi kye bayita obusalafu obutuufu rahmatullahi alayhim bwe batyo bwe bakitegeera era yenkola okuva edda idhan muganda waffe tumulabula nti olutalo lwayagala okutandika okujja abantu ku manhaji entuufu abateeke ku manhaji yaba ikhwan tetugenda kululeka tukosezza eddoboozi ddungi mpola mpola ku mbeera eyo naye bw'anaasalawo neyeyambula tugenda kumulaga abaki abasiraamu eyo manhaji eyo ey'abasalafu laba omusalafu omulala Bilal ibn Abi Burda rahimahullah ibn Asakir omu ku basalafu abakulembera yamuleeta mu kitabo kye Tabyin Kadhib al-Muftari yagamba innahu kana shadidan ala ahli al-bid'a omusalafu ono yali mukambo ku bantu abazannyira mu ddiini abazuzi mu ddiini nga olwamutenda akulaga obulungi bwera alina muki mu umma genda olabe n'abamanyi bangi abalala Umar ibn Harun mu tarikh Dimashki Uthman ibn Sa'id ad-Darimi oyo yawandika ekitabo ekirungi ng'ayanukula Bishiri al-Mirrisi Bishiri abasalafu bamwanukula n'ebigambo nga bakambwe ebimu ku bigambo by'abasalafu nga banukula Bishiri al-Mirrisi oyo yazanyira ku busalafu mu biseera bya Imam Ahmad Abu Zur'a ar-Razi oyo musalafu munene obanna haditha bakulembera yayogera ku Bishiri naga Bishiri al-Mirrisi zindiqu oyinza okugamba nti teyalina mpisa oyo yagaje zindiq bizanyira mu ddiini ya Allah omusalafu alina empisa naye bamanyi enkwate nki tebazanyisa sunna tebazanyisa salafiya manhaji entuufu rahmatullahi alayhim era nebimu ku byafaayo ebyogerwa ebirungi ebyafaayo ebyogerwa ku basalafu ekyafaayo ekyo Imamu al-Khatib al-Baghdadi omu ku basalafu abanene yawandika ekitabo ekitibwa Tarikh Baghdad waliwo al-Baghdadi Abdul Qahir wa al-farq bayna al-firaq oyo mulala ono Khatibu wadda omu ku bamanyi abasalafu abakulembera abanene yaleeta ekyafaayo kino era n'alaga olujegere lwakyo lulungi omusajja Bishiri ibn Ghiyath al-Mirrisi yali munna bid'a mu kiseera kya Imam Ahmad era tantahiru sunna wal jamaa wa tashhadu janazata al-Mirrisi okakanya sunna bwotyo n'ogenda ne ku maziika ga Mirrisi omusajja omuzuzi mu ddiini bwatyo munene basalafu abaliwo Imamu janaza yabagamba nga abuli anyumiza abasalafu embeera ebaddewo bwe bamuleeta nga bagenda okumusaalira faqultu sinze nayimira netandika okugamba Allahumma abduka hadha kana la yu'minu bi ru'yatika fil akhirah omuddo ono abadde takkiriza nti waliyo okukulabako ku akhira Allahumma fahjibuhu ani nadhari ila wajhik ay Allah tokimuwa ekyokulabako yawma yanzuru ilayka almu'minun Allahumma abduka hadha kana la yu'minu bi'adhabi alqabr ay Allah nomuddu abadde takkiriza ibonezo bya kaburi Allahumma fa'adhibuhu alyawma fi qabri ay Allah nakulero bamuteekayo mubonerezo mu kaburi ye Allahumma ay Allah abduka hadha kana yunkiru almizan yali awakanya mizan teriyo Allahumma fakhaffifu mizanahu yawm alqiyam ay Allah we wula mizani ye kulunaku lw'enkomerero Allahumma najjanga ababulira edduwazi yabadde akola ki al-Khatib al-Baghdadi agamba fasakatu abasalafu ne basirika wadhahiku bonna essanyu ne libatta ne bagamba kiba bwe kityo awo niye tubadde tumanyise ogenze eri omusajja oyo omusala bonna bwe baalayo batyo essanyu ne libajjula abasalafu ebyo Imamu al-Baghdadi yabira eddira ebitabo by'abasalafu Tarikh al-Baghdadi ekya al-Khatib al-Baghdadi rahmatullahi alayhi Imamu al-Barbahari
omusajja oyo yali ku sunna amanyiddwa alina ekitabo sharhu sunna alina ebigo byaleeta bingi naye ku nsonga eyo era nayo ebimu ku bimwogerwako Imaamu Dhahabi yabireeta mu Siyaru A'laami Nubala nga ayogera ku Al-Barbahari yali musajja omukambwe eri bid'a ne banna bid'a idhan kyali kitendo ekirungi eri abaki ndeete kindeke ki kuba ndaba bingi waliwo wano ekitabo nadde nemenyega tusomemu nayo biwerako ekya tahdhiri salafi min madhhabi tamayyu okwewaza abasalafu amadhhabu ag'okusiigirizaye n'okugumya banna bid'a insha Allah senga omuddu aneyambula tujja bikomyawo n'ebirala tugende nga tubitegeeza abantu twongere okubalagira ddala manhaji entuufu arraddu ala almubtada'a ekya ibn banna kitabu radd ala almubtada'a ibn banna alhambali albaghdadi naye we baghdadi yawandika ekitabo ye ng'alaga naye mulamu ogw'okwanukula n'okuzza bid'a yali nkola emanyiddwa okuva eri abasalafu ebbanga lyonna biidhini subhanahu wa ta'ala tuleme kuwanvuya bingi kitonotono okubalaga kuba engeri gye tuli mu misomo gya bid'a tujja kwongera mu maaso eyo okutaggulula olabe enkwata y'abasalafu biidhini subhanahu wa ta'ala twagadde kutegeeza omuddo oyo nti ekyo kyakutte kirwadde kyamubaladde embirizi yegendereze akomewo ajje ku manhaji entuufu ey'aba ahli sunna wal jamaa manhaji ey'abaki ey'abasalafu manhaji ennungi eriko essanyu bw'obanga ogikutte wa amma ekyo ekibinja kyalimu kibi n'okusinga bannabid'a njiddamu point eyo nagyogedde nga tutandika ekibinja ekyo bwe kityo ekiri abantu bavudde bazze bid'a ate gw'ovaayo kuvuma oba kubalaga nti babi abazza bid'a abo babi n'okusinga bani bakiddemu temuloza nti nkyogedde obangize kankiddemu bulungi waliwo ekibinja ky'abazuzi mu ddiini ne wabaawo abazzaayo obubuze ne wabaawo ekibinja ekibi okusinga ne kiri nga kyekiriwa kyekidde ate kuba kolaki kubali mu kuteekawo obuluŋŋamu n'okulaga abantu kyo ne kikulaga nti ate be babi mu society basaana kukolerwa kino bali bwe bati wahakadha idhan omulyango gwe tulimu si gwa kunnyonnyola mpisa tebalina bali bwe bati bala bw'oleeta Imaamu Ahmad nga mbyokulabirako bye yakubye Imaamu Ahmad baamukola ki asole Imaamu Maliki maama we wadde kyafa kirimukko obunafu abamanya mubatero kireeta kyeyaleese maama we yamuteeka yamwambaza ngolusi n'ekitambaala n'amutwala agenda amugaasooka asome ki empisa nga tannasoma ilmu omulyango ogumanyiddwa naye baimaamu abo boyogerako bennyini bategeera obusalafu mumanyi Imaamu Maliki bwe yalinga omusajja oyo yajja n'amubuuza ne munna bid'a yenna n'atuuyana nga anyiize yamubuuza Allah atebenkedde ate ku arushi n'anyiiga n'alagira n'okulagira bamufulumye ne bamufulumya ne muki masjidi yugoyogerako imaamu gwe weesembesa ng'ogaa nti empisa kyogamba ekyeyakola kati empisa zaali zimuweddeko la baali bamanyi enkwata ey'abaki ey'abasalafu kati twawule obusalafu tetubuyingizaamu bibinja birala nga ikhwani almuslimin ekitabo ekijjo tuyambako nnyo okumwanukula embeera eyo bwe tunaaba kyetagisiza okukomawo kyekino alkhutut alarida lijamaati alikhwani almuslimin ebalina amadhabu ago ge bayita agatamayyu n'asiiga akazigo eri oluusi n'abazuzi mu ddiini kibatuuka nga babadde balabanga embeera gye baliko naye batuuka oluusi we bawulira ebyo ne babanga abaddamu n'amaanyi ne balaba nti nabo kye baliko baka tugende mu maaso kuba balinayo ababakola ki ababagumya saba Allah atutaase atuwa okutegeera enkola entuufu manhaji entuufu ey'aba ahli sunna aljamaa ekibinja ekyo ekirungi abbi kye yatulaga kyekigenda okubeera ku mulamu omutuufu Allah gwayagala subhanahu wa ta'ala waffaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin